Abaana ba Katonda bannizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Erinnya lya Katonda waffe ligulumizibwe era aliweebwe ekitiibwa. Ffe baani okubanga tujjasa omukka ogw'obulamu wewaawo Katonda waffe mulungi, mugumiikiriza nnyo, era y'ensonga lwaki tusaanye okumutendereza n'okumugulumiza ennaku zonna. Nga bulijjo eno essaawa buli Ssabbiiti ku makya wetuwuliriza omulimu gw'enjiri Missionary Report, nga ne Ssabbiiti eno omulimu guvudde mu nsi eyitibwa Indonesia. Omulimu gw'enjiri guliko ekibuuzo ng'ate gwe mutwe byennyanja oba mmere ya mbwa, nga gukwata ku muvubuka omuto ayitibwa John. Omusoosizi agamba omuvubuka John yali musumba eyali omubuulizi w'enjiri mu ggwanga erya Indonesia. Omulimu guno gwamuleeteranga okutawuka ennyo, kale olunaku olumu yali kyave amalirize okuba olukuŋŋaano olunene, kyokka ate nga yalina mangu nnyo okuddayo ku kizinga ekyabwe. Lwaki? Naye waaliyo olukuŋŋaano lwe yali ategese, lwe yali agenda okubuulira Sinziggu. Omusoosizi agamba omusumba John ono teyali musumba w'Abadventi, wabula musumba ow'enzikiriza endala. Wano omusumba John agamba kale olw'okuba yalina okuddayo ewaabwe okutwala mu maaso olukuŋŋaano lw'alina okugenda, kale yalina kukozesa nnyonyi, naye agenda okutuuka ku nnyonyi bannange yali ejjudde. Kale bw'atyo yafunayo tikiti akozese ekyombo, ng'ate ekyombo kino kyalina okumala ennaku 3 ku lugendo olw'amazzi. John agamba nti bw'agenda okugula tikiti, yagula tikiti eya layisi eya ddondolo. Kale tikiti eno yalina kubeera mu kisenge ekimu omwatuulanga abasaabaze abakekkereza ennyo. Mu kisenge kino temwabeerangamu buliri, kale beebakanga ku ttaka obudde bwe bwazibanga. Agamba ekisenge kino eggwaggadde omwali abantu abangi bwe batyo, obudde olwazuukukanga ng'emboozi ekoleera. John agamba yatandika okunyumya mpolampola n'omwana omuwala eyali amuliraanye. Ng'entandikwa y'okukwana, John yayagala amugabire ku mmere ye gye yali apaakinze. Kale bw'atyo John yaggyayo akabakuli akali aka pulasitiika omwali ebyennyanja ebikalirire n'obutta obumansiremu. Bambi nedda, omwana muwala yamuddamu, sirya mmere bw'etyo. Wano John yalowooza nti oba talya byennyanja, kale yaggyayo akabakuli akalala, nga guno gwali mucomo gwa nnyama ya mbwa, ng'eno yali naagiguze ku luguudo lwe yali alinnya ekyombo. Eno nayo omwana muwala yagigaana okugirya. Munnange nze sirya mmere kika ekyo. John kino kyamwewuunyisa nnyo, era n'amubuuza lwaki tolya mmere bika bino. Omwana muwala yamuddamu mangu, kubanga nze ndi mu Adventi. Kino kyo John yakijjukira nti bannange kyamanyi ku Baadventisiti kyali nti Abaadventisiti babeera beesigwa eri ekyo kye bakkiriza. Agamba yasomesaako omuyizi Omuadventisiti ku ssomero ly'Abamisani bwe yali tannaba kugenda kufuuka musumba. Yamanya enkola yaabwe n'embeera yaabwe. Kale omwana omuwala ono bwe yagamba nti Muadventisiti, John yakwata bubakuli bwa mmere ng'abuzza bbali, nga batandika kunyumya mbuuzi ndala nnyo. Mu kunyumya kuno baanyumyanyumya, amangu ago John agamba bwe yamanyira n'erinnya ery'omuwala, erinnya yali ayitibwa Ingrid. Emboozi ya John agamba nti bwe yali alinnya ekyombo kino talina muntu yenna bwe yanyega nti ye musumba, naye kye yali amanyi nti ku kizinga ekyo kwaliko Abakristaayo nga bangi, era nga kyamanyi nti aba Indonesia babeera nnyo balina obulombolombo nga basaabala ku mazzi. Kale bwe baali balina we batuuse mu lugendo, kapiteeni w'ekyombo yabuuza, tulinamu omusumba mu kyombo kino oba omubuulizi w'enjiri yenna? Twagala atusabire n'okutukulemberanga mu kusinza. John agamba yasirikira we yali atudde
naye ku lunaku olwali lusembayo kaputeni teyakuwanga era yabuuza bannange tulinawo omusumba oba omubuulizi yenna. Wano John agamba yeesowolayo mpolampola era n'akulemberamu abasaabaze mu kusaba n'okusinza. Ingrid yeewuunya okukitegeera nti yali musumba bw'akizuula era muli n'agamba naye kiŋŋwanidde nze okusigala nga nyumya n'omusumba omulamba. Kale bw'atyo Ingrid yatandika okwewala John, naye John agamba nga ekyombo kinaatera okugoba ku lukalu. John yagenda ewa Ingrid n'amusaba bawanyisiganye amasimu. John awe Ingrid namba ye ne Ingrid awe John enamba ye. Era wano John waabuuliza Ingrid nti bannange naasobola ntya okuddamu okukulabako mukwano. Ingrid yamutegeeza nti oyagala okundabangako kale ojja kujjanga ku kkanisa yaffe ey'aba Seventh Day Adventist. Kino John tekyamuleetera kwekanganamu. Lwaki? Anti yali amatidde omwana muwala ono. Era John agamba sabbiiti ezaddangako okumala omwezi mulamba yagendanga ku kkanisa n'asinza n'asobola okusisinkana Ingrid. Omwezi ogwo gwe yamala ng'agenda ku kkanisa, John agamba waliwo ekintu ekyabaawo ekitali kya bulijjo. Yatandika obutawulira mirembe okugenda mu kusinza okw'oku Sande. Naye mujjukire musumba, kale yasabibwanga okubuulira ku kkanisa ye. Agamba yatandika okwekwasakwasa ng'obusongasonga nga bw'ataliiwo alina gy'alagako. Naye bwe yalaba akimulya agamba yagenda n'ategeeza abakristaayo banne n'abagamba nga ye bwe yali alubirira okufuuka omuadventisiti. Abakulembeze bwe bategeera bino baasala amagezigezi mangu okumuwa omukisa, okumuwa ogufu ogwa waggulu n'omusaala omusava ennyo. John agamba bino byonna byabaawo era yafuna okusoomoozebwa, naye tebyamuterebula. Teyaterebuka wadde n'akamu. Kubanga lwaki? Ye mwennyini ng'omuntu yali amaze okusoma Bayibuli ng'azudde olunaku olw'omusanvu Saviti lwe lwali olunaku lwa Katonda olw'amazima olw'okumusinzirizangako. Era teyalwisa na nsonga. Bwe yakizuula bw'atyo yasalawo mangu nnyo n'awa Katonda omutima era n'abatizibwa. Amiina. John agamba bwe yeeyongera okusoma Bayibuli yagenda okulaba ng'agwa ne ku bintu okulya ebitali birongoofu n'ebirongoofu. Ebyo nabyo n'abimanya. Agamba nga wayiseewo emyaka 3 oluvannyuma lw'olugendo ku kyombo, John ne Ingrid munnange baasalawo bannange ne beetwalira obufumbo obutukuvu. John musanyufu nnyo nti Ingrid yagaana okulya emmere ye ku kyombo. Okugaana okulya emmere ye ku kyombo kaakati yeesanga ng'ate azudde amazima ku lunaku olw'omusanvu Sabbiiti. Ebyo ye yali tabimanyi. Yeebaza Ingrid okugaana okulya emmere ye. Leero John amaliriza emisomo gye nga omuyizi omusiyologi mu yunivasite yaffeemu eya Kalabata. Era ye yeesunga lw'anaamala bw'atyo okusoma okuddayo ewaabwe ku kizinga kyabwe addemu ababuulire ku mukama wa Sabbiiti. Ayagala kuddayo ajjuulirire biri byonna bye yali ayigiriza. Tugamba tutya bannange? Era wano John waatusabira, atusaba bambi ku Sabbiiti ye 13 atusaba tutoolere ddala wala nnyo. Lwaki? Anti ekirabo kyonna ekigenda okusoloozebwa kigenda kuyamba kubunyisa enjiri ku kizinga eri ewaabwe, ate naye ng'agenda kubeera omu ku babuulizi. Kale bannange, mukwano gwange, ku baasaayo awo awali Sabbiiti ye 13, mukwano gwange teekawo. Gwe teekayo omulimu gw'enjiri gugende mu Indonesia, ebirala birekere Mukama akumpeere omukisa.